Mu mawulire agakagwawo ge tuli mu kufuna no ku News Park Channel, oluggi lw'ekizimbe kya paaka enkadde mall lugwiridde omusajja Bambi n'afiirawo. Entiisa butikidde abanakibuga abakedde okwenoonyeza ssente. Oluggi lw'ekizimbe kya paaka enkadde mall abaali babaddeko mu kibuga babeera mu kibuga ekizimbe kino mukitegeera ddala bulungi, munnange lugwiridde omusajja era omusajja ono n'afiirawo. Waliwo n'omulala akoseddwa era munange naddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bwe bityo nno we biri erudda eyo nabyo katubikuwe. Oluggi luvuddewa kati kyekimuli abadde ayitawo oba atuze nalwo ekigino ekikutuka bukutusi kyo kyennyini abadde waggulu nagwa abadde ayita Ebya Namwandu wa Kakooza kirabika si byakuggwa kati bannayuganda obamanyi nga balemedde ku nsonga munnange obulwa ne woonywera ku tuzzi. Tubadde tuli awo bakyala ba Musa mubategerera ddala bulungi. Awo be tuli mu kukulaga munnange ate Namwandu wa Kakooza tebamukozeemu komedi. Bano bagenze mu maaso n'okugegenya Namwandu wa Kakooza engeri gye yaliisaamu omugenzi KYEKI, wabula mu comment section ate ne batandika okubeera nga balumba Namwandu wa Kakooza. Comment section munange omu kubo ku bakyala ba Musa yavuddeyo n'agamba nti olaba omugole yakikola nzaani atakikola baby wange. Nge tuli mu kukulaga screenshot, omulala yazzeemu n'agamba nti yatula nti oli eyatuza bbaawe KYEKI era n'asemayo ng'agamba nti nange mbisaze ku luno. Ebyakakooza byo munnange byafuuka lutakome. Bwe bityo bwe biri naye katukujukiza okuba nti no subscribinga o likinga video eno kwessa n'okulekawo baka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala abakozi ba Top TV ne Top Radio bonoonye ebintu bya Pastor Jackson Ssenyonga olw'ensonga nti nno tabasasula. Bano no babanja emyezi egiwererako ddala era nga bavuddeyo ne babeera nga beekalakasa kwessa n'okulayira nti tebagenda kuddamu akukola paka nga Pastor Ssenyonga abasasudde ensimbi zaabwe. Bano no bagambye singa tewabaawo kikolebwa bajjagenda maaso n'okuba nti nno bonoona ebintu by'ekkanisa. Osanga bw'anaavaayo n'abeera nti nno abasasula. Sigwe guno omulundi ogusoose okuba nti n'abakozi ba Top TV ne Top Radio bavaayo okwekalakasa olw'ensonga z'emisaala. Kirabika nga Pastor Ssenyonga agufudde muze okuba nti n'abantu bano abakozesa ate nga tabasasula. Wabula Pastor Ssenyonga bw'abuuziddwa ku nsonga lwaki abakozi bano tabasasula, ye yategezezza nga bw'atalina ssente era n'agamba nti ssente zaalinga zaalinawo zaakuba nti nno ajja embizize oba ebisolo bye munnange okuva eruweero abeere nti nno abitwala Nakasongola nga ssente ezo azaalinawo okuba nti nno akola ku nsonga eyo naye ez'abakozi tazirina. Ekyo nno kye kyasinze okuba nti no kijja abakozi mu mbeera ne batandika okwonoona ebintu kw'ossa n'okutwala buli omu kyasanze. Tujjagenda maaso n'okuba nti nno tugakuwa weekuumire ku News Park Channel. Eyo nno obwetuvaayo abatabukidde antikaduuka kw'ossa ne Pretty Sise ensonga ki? Ensonga z'abakadaama. Okusinziira ku Volongoto oba Dr. T. Amale avuddeyo n'agamba nti yeewuunya bakadaama bakwata ensimbi zaabwe ze batuuyanidde ne babeera nga baziwa abakazi bano ababiri Pretty Sise kw'ossa ne Anti Kaduuka kubanga ssente zino we zigwa mu mikono gyabwe munnange y'ensonga lwaki bakadaama bano tebafunamu magoba mbu balina ebisiraani si byaffe. Mikwano gyange bakadaama nga bakutte ssente zisindikira Anti Kaduuka ne Pretty Sise. Baganda bange njagala okubalabula emikono egikwata ku ssente zo kikulu n'akamwa k'omuntu akutte ku ssente zo kikulu. I want to warn you again, once again, those are wicked women. Bakazi abagwagwa abasirwa abatalina wadde amakulu kubanga bwe babanga basobola okudda ku live buli kaseera okwevuma n'okwewemula n'ogenda Bambi kitawe n'okwata obusente bwa miliyoni 2 mwolese kuzimba kaduuka
emyaka nga 5 mu maaso ogenda kudda mu kifo w'obadde. Ekintu ky'otalina kuyisaamu maaso wano nga wansi ng'otambula kye kigambo kye bayita with time. Nze Dr. Tina kwata ku ssente nga ndi mwana muto. Nabagamba nagenda ku radio Simba nga nne emyaka 19. Jagenda okwera emyaka 21 nga ntandise okufunira ddala ssente. Nagenda okweza emyaka 23 nga nguze emmotoka. Ssente nzirabye n'engeri gye ziyita mu mikono gy'abantu. Atulina obuzibu. Omuntu amaliriza senior 4 n'anoonya obulimu n'akolakolayo aba akyayita mu process n'alaba nga ate ayagala funa bugagga. Kubanga nze lwaki mpakanya nti bavubuka si baavu. Smartphone gy'olina wakijjawa ya 7,000, 65 abamu ne miliyoni namba. Ezo smartphone waliwo government gyezigaba oba smartphone za bwereere. Kati omuntu atayise mu ssomo lya ssente kyabulabe nnyo okutunda ebyewaabwe n'addukira mu Abu Dhabi. Bw'amala okukolayo miliyoni 10 n'asindikira kandi kaduuka miliyoni 5 n'awaako nnyina n'awaako baganda be abaamulogedda ne bamusiraanye. Mu mawulire amalala kitalo nnyo kitalo ddala Munnayuganda wuuno yeesudde okuva ku kizimbe n'afiirawo. Nsonga ki? Mbu abafamire ye babadde balina ssente ze bamubeeba ze bamusaba abeere nti nno abaweereza, wabulanga mu biseera bye bamusabiddemu ssente Bambi akalimu kabadde kaggwaawo nga Bambi agezaako okunoonya omulimu abeere nti nno afuna atandike okuddamu okukola. Embeera eno abasinga ndowooza mugiyiseemu ey'okuba nti nno oli bweru akalimu kaweddewo ate nga toyagala kudda mu Uganda n'otandika okubeera nti nno onoonya omulimu. Munnange bwe bityo bwe bibadde embeera eno munnange, ate abafamire bayinza okuba nga babadde tebagimanyiiko kaakati bwe musuuseeko nga bamubeeba ssente ate nga n'akalimu otalina kwe kwesuula okuva ku kizimbe. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Oluvannyuma lw'omwana Omunnayuganda katikati ssaawa zinavudde ku kazimbe n'agwa lwa puleesha za famire muli bubi emusaba ssente tayina, mulimu tayina, bakoze ekyo omwana kyeyevuddemu n'eyeesula ku kazimbe n'afa. Aba stress zitta abaana naddala zisinga kuba za waka. Abantu b'ewaka babagamba abaana tebalina ssente baba tebakola. Kati wuuyo avudde ku kazimbe yeekubye wansi. Ndowooza kati famire ye wajja togera mu byabadde agigamba bituufu. Baneemulekerawo teeka abaana ku pressure. Omwana bwagamba talina ssente aba talina banaye mututegeerenga. Eno si waffe, oba olina okulya okupangisa woosula vizo olina gikyusa si waffe mbogenda kugenda mu nnimiro y'omuntu obeeyo ku muwogo. Bwete betambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel. Katukujukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno kwossa n'okulekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.